Tera bwe bale kuberaga mwekomidde ku BBS Telefina. Bakulisayo mu Kawunye mu 360. Nze Florence Nampijja. Program gablijo ebera tuchachanche olwaleero nange neeyinze kuba nafe abakawunyemu abakanda bagasimbye wano Munyonyo ku Speak Hotel wetuli Speak Resort wetuli okubeera nga tujaguza nja kusooka muyita omukungu wa Ssaabasajja ate yagongomoddwako ekitiibwa ekirala yalondeddwa President w'e Namibia gwe bayita Dr. Heg erinnya zibu bitya nzijukiza abusayo Dr. Heg babita Dr. Heg ye yamulonze okubeera ambassador wa Namibia e Uganda. Ebiseera ebisinga amawanga gano gatera kulonda mu nsi zaago ne gatusindikira. But this time round batunudde Uganda ne balondamu omwami Kirumira okubeera nga abakiikirira. Tukakasa nti balonze omuntu omutuufu agenda okubakiikirira obulungi, agenda okukola omulimu omulungi olw'ensonga tumulabyeko ng'akulembera abantu ab'enjawulo, tumulabyeko ng'akulembera ebintu eby'enjawulo, tumulabyeko ng'akulembera emikolo egy'enjawulo. Okwobuulirako katono nnyo ku mwami Kirumira esookera ddala mukungu wa Ssaabasajja tumulabye nnyo mu mikolo egya Buganda. Ekyokubiri yalikulira group ya kwagalana group yagikulira enekuŋŋaanya ba tycoon bonna mu Uganda. Ye patron wa Kasiita ate era nga ye chairman wa landlords mu ggwanga Uganda. Kitegeeza ekitiibwa kyazze ddala ng'akisaana era nga tukakasa nti agenda kukola omulimu omulungi. Waliwo akatabo ka magazine akawandiikiddwa ku mwami Kirumira ng'ayogera gy'avudde, ng'ayogera byonna ebyo byayisemu, yatandika atya essaawa zino ali luddawa, byonna era mulimu abantu ab'enjawulo, ab'ebitiibwa ab'enjawulo abagenze mu maaso n'okubeera nga bamwozaayoza nga bamuwa obubaka. Mwe muli Mama Nabagereka, mwe muli Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, mwe muli Bishop Severus Juba ow'e Masaka, mwe muli Archbishop w'e Kampala Ssemwogerere n'abalala bangi nnyo, n'abaana be nabo bagenze mu maaso okubeera nga boogera ku taata. Omwami ono ebintu bye yagambye byasinga okwagala, ayagala nnyo music, ayagala nnyo abantu, ayagala nnyo n'okuyamba n'abo ababa bali mu bwetaavu. Kale n'olwekyo mu wakati mu kuba nti ayagala nnyo abantu yakuŋŋaanyiza mikwano gye ne gisalawo okubeera nga gimwozaayoza okubeera nga atuuse ku luno ekkula. Era bwe tuli wano bannange ka cocktail Alex asobola okubandagirako side eri ka cocktail ke tutandikiddeko katandise dda atuuka yafuna ak'okunywa konna k'oyagala k'ofuna. Bw'oba oyiwayokko ku mumiro ofuna, ayagala akali soft okafuna, obwokulya obuli simple. Ate oluvannyuma tujja kuba tugenda ku ddina gyennengera obulungi titugenda kulya emmere tufe bufi. Enteekateeka nnungi ddala kyensobola okugamba. Organizing committee yakoze omulimu omulungi ate nga n'ekirala omwami ono abamu ku bayimbi basinga okwagala ye Koffi Olomide era nga yatuuse dda agenda kubeerawo okubeera nga amusanyusa. Tugenda kukuba omubali gwe simanyi nakyakugamba naye nga kyobomanya abantu bali very happy, abantu bali very smart abazze okubeera nga bajagulizaako mukwano gwabwe munnaabwe. Era bwentyo ngenda genda maaso n'okubeera nga afuna abantu ab'enjawulo okubeera nga batubuulira mwami Kirumira bamusinkana ddi, bamuyigiddeko biki, basuubira kino kyatuuseko ekyokubeera ambassador akigenda kutugatako kinga Uganda eggwanga asinsi nti kati ambassador w'e Namibia munna-Uganda ye ambassador. Tusuubira kufuna birungi byerere. Nze Florence Nampijja ku BBS Telefina kwoli program era tuchachacha ziweze 15 ezakayita ku ssaawa 11 ezakawungezi konnako olwairo nkola ne St. Francis School of Health Sciences nga basangibwawo Namataba zibeera kilometers 5 zokka okuva Mukono mu tawuni okutuuka e Namataba. Kale ngenda kusooka nsooke nzinooni ate oluvannyuma bakomewo mbayisemu round otegedde. Cha-cha-cha.